Ombako omulonde wa Kawempe North munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola Kyaddaaki akubye ebiragiro ng'omubaka omujjuvu w'ekifo ekyo wakati mu ssanyu n'enduulu ey'oluleekereeke n'asuubiza okujjayo n'agombuta okulaba nti ensonga ezimu bannakawempe zonna zikolwako. Omusasi waffe Edith Nabagereka gy'ali ku Parliament. Essaawa zigenze okuwera mukaaga ng'ekisenge Speaker wa Parliament Anita Anet Among mwasinkanira abagenyi kikubyeko abantu ababadde bazze okubaawo ng'abajulizi nga munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola alayizibwa ng'omubaka wa Kawempe North ajjudde nga kuba n'okubaddeko akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, amyuka President w'ekibiina kya NOP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi, ababaka mu Parliament ab'enjawulo mukyala wa Nalukoola Nancy Shakila, taata we Haji Serugoti n'abalala. Mu kusooka kalani wa Parliament Adolf Mwesije asoose kusomera Nalukoola agamu ku mateeka agalungamya ng'omubaka alayira ng'era ono amutegeezezza nti okulayira mu ofiisi ya Speaker wa Parliament si nsobi kuba kirambikiddwa bulungi mu mateeka agafuga entuula za Parliament. Speaker wa Parliament Anita Anet Among bw'abadde ateekateeka okulayiza Elias Nalukoola Luyimbazi amuyozaayozezza okutuuka ku lunaku luno era bw'atyo n'alagira kalani wa Parliament okukwasa Nalukoola ebyetaago byonna omubaka mu Parliament byateekeddwa okufuna nga muno mulimu ensimbi ez'okugula emmotoka kapyata, amafuta n'ebirala. In a special way, I want to take this opportunity to congratulate Honorable Luyimbasi Elias upon your win for that constituency. You are most welcome to the 11th Parliament. This is the House Parliament where you belong. So from today, after swearing in, you'll be a member of Parliament of the 11th Parliament, and you'll be entitled to all your benefits as a member of Parliament. Wano munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola akubye ebirayiro bye okukiikirira abantu b'e Kawempe North ng'omubaka wa Parliament. Era oluvannyuma ono asabye Speaker wa Parliament Anita Anet Among nti Parliament bw'enaabezzeemu entuula zaayo okuva mu luwummula aweebwe akadde ayanje ezimu ku nsonga ezibobbya bannakawempe North emitwe. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. Madam Speaker, it is my humble request that when the sitting resumes, I will be accorded an opportunity to communicate to Parliament and the nation about the state of affairs of Kawempe North constituency, which has not been represented substantively for so long, Madam Speaker. Kurachinana munana akatonyeze munana CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku Parliament. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Teri muntu akkirizibwa kutaataaganya byakwerinda bya ggwanga nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna ng'ayina ebiwandiiko by'akuuma n'agezaako n'abiwaayo mu mikono emirala naye ng'ebiwandiiko ebyo ebiweerebbwayo bigenda kutataaganya obwerinde oba emirembe gya Uganda. Omuntu oyo singa akwatibwa nga yawaddeyo ebiwandiiko ebyo nga bigenda kutataaganya emirembe oba obwerinde bw'eggwanga lino Uganda, n'akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti n'avunaanwa omusango ogwo, omuntu oyo singa gumusinga babeera basobola okumusiba emyaka egitaka wansi wa myaka 5. Omwana akyali omuto ddala mu bitundu by'Okaleerwe akubiddwa amasannyalaze agamutiddewo oluvannyuma lw'okulinnya ku waaya wakati mu nnamutika w'enkuba akedde okufudemba. Bino bibadde mu Kibezi zooni Kaleerwe mu Kampala nga kitegeerekese nti omwana oyo abadde afumibwa bweru kuzannya. Avunaanyizibwa ku by'amawulire mu ofiisi y'omutongole w'ekyalo ekyo Byabakama Aloysius agambye nti afudde abadde azannyira mu mazzi kyokka nga mu kitundu
wandibanga waliwo abantu balala abayisa waya z'amasannyalaze mu ttaka mu mberi ey'okubbirira amasannyalaze. Ebyo nga bikyali biti ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Society nakyo kitandise okwetegereza embeera ey'abatuuze mu Limira Zone mu bitundu eby'Ebukoto mu Kampala abakeeredde mu miranga olw'okufiirwa abaana abawere babiri ng'amabujja ago gafiiridde mu Mataba. Omwogezi w'ekitongole ekya Uganda Red Cross Society Irene Nakasita agambye nti baliko ekibinja ky'abadduukirize be basindise mu kitundu ekyo okuyamba abatuuze abalala abakoseddwa era bakolagana wamu ne poliisi okudduukirira embeera. Nakasita agambye nti mu kitundu kyekimu waliwo ne musajja mukulu atemera mu myaka 35 egy'obukulu amazzi gamukulugusizza ne gamutwala ng'ono abadde akedde kugenda ku mirimu gye egy'enjawulo nga budde bwakakya. Ebyo nga biri bityo Namutikwa w'enkuba akedde okufudemba enkyalero ayonoonye ebintu bya bukadde na bukadde mu katundu akayitibwa Kosovo Salama mu division y'e Makindi mu Kampala era abatuuze na buli kati bakyaginyenyeza mutwe. Omusasi waffe Ssekajija Augustus atuuseeko mu bitundu ebyo. Ebintu by'abatuuze bya bukadde na bukadde byonoonese oluvannyuma lw'enkuba eyatandise okufudemba mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'eneekedde mu Kalasamayanzi ekiviiriddeko mukoko okuwaguza n'ayingira mu mayumba g'abantu nga kw'otadde n'amaduuka e Kosovo era bw'atyo n'akuluggusa nga kw'otadde n'okwonoona ebintu eby'enjawulo okuli eby'omu maka nga kw'otadde n'ebyo ebitundibwa mu maduuka. Abantu abasinze okukosebwa be baba bali ku luguudo oluli mu kukolebwa olwa Salama Road era abatuuze CBS beeyogeddeko nabo batutegeezezza nti embeera ey'ekibogwe emifulejje ku luguudo luno gye gyakolebwamu y'ensonga eviiriddeko mukoko okuwaguza n'ayingira mu bizinesi nga kw'otadde n'amayumba g'abantu. Erinnya Musiri David Bwogi, LCCA oba local government naddala zino enguudo ezikolebwa local government ne gavumenti ey'owakati eteekeddwa ennyo okulowooza ku drainage system. Waliwo okukola obufulejje, omwala n'omufulejje byanjawulo. Omwala guba munene nga mugazi okusobola okwakomodatinga ate olina okuba nga otegeera ne impact y'amazzi agagenda okuyita mu kitundu ekyo. Kitegeeza togwawo bugwi. Obola nti tubadde kyekiri kyenkugambye nti bamala emyaka 2 nga balinga abapulaga nti bapulani naye nga ate tebakola bintu biri practice. Erinnya Serunga Lukia nga nze kansala w'e Salama. Waliwo mukyala Fatuma anoonya abaana be 2 tabalaba teeberezebwa kubeera nga amazzi gabatutte. Ebintu by'omumayumba byonna nga bw'omanyi mativi bitanda enkuba eyingidde amazzi gayingidde olaba n'eddeeka z'abaana kwe basula esembayo waggulu naye etuukiddwako. Prime Minister obubaka bwe tumuweereza butuufu atukwatirwa ekisa ng'abantu b'e Salama Kosovo Zone atuwa obuyambi bwonna. Bwe batyo basabye gavumenti okukola buli ekisoboka okulaba nga emifulejje gino gitereezebwa kiwonye abantu okuddamu okufiirwa ebintu byabwe gye bujja. Ssekajija Augustus, CBS e Kosovo. Ebyo nga biri bityo abatuuze ku kyalo Busubi ky'Amaganda mu disitulikiti y'e Lwengo nabo bakedde kusamba nsiko nga banoonya abaana 2 abaawambibwa ku kyalo ekyo era balowoozebwa nti bandibanga baasaddaakibwa oba oli awo. Abaana babuze abaabula bombiriri balenzi kuliko ow'emyaka 7 n'ow'emyaka 10 nga baatwalibwa abantu batannategeerekeka. Kigambibwa nti abaana bano baabuzibwawo nga 3 omwezi guno abatuuze olwaleero kwe kusalawo okusamba ensiko bayinoonye oba oliawo emirambo gy'abaana abo. Nantogo Aisha n'abakyala ku kyalo Busubi nga yakulembeddemu omuyiggo ogwagambye nti bali mu kutya okutagambika nga batya nti abaana abo bandibanga battibwa. Poliisi y'e Lwengo nayo yeegasse ku batuuze okuyigga abaana. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Dr. Godfrey Kimbugwe annyonnyola ku bulwadde bw'akawago obukwata abakuze mu myaka oluusi n'abaana abato. Obulwadde buno bungi mu bantu baffe era nga tanze nga basinga obuzibu buno babulina era nga beetaaga obujjanjabi. Kyokugenda mu malwaliro
okwekebeza so nga ate bwe baba bakebezeza baba basobola okumanyira ddala buzibu ki waliwo enkola etali ya kulongoosa